السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كون الأشياء وأحكمها خلقا وفتق السماوات والأرض وكانتا رتقا وجعل للسعادة أسبابا فسلكها من كان أتقى ونظر بعين البصيرة إلى الأواقب فاختار ما كان أبقى نحمده وما نقضي له بالحمد حقا ونشكره ولم يزل للشكر مستحقا نزب الأموال والأشجار والطير في جو السماء على رزقه والحوت الوسط البحر ما ينسى أيها الناس اتبعوا بهذا ثم أصلي وأسلم على نبينا وعظيمنا وخاعمنا وقدوتنا وأسوتنا وشيخنا ومعلمنا أكمل البشر خلقا وخلقا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عليه وسلم نزاكو كوتير ومويو غانغي نجمو baganda bange nibaga nti ittaqullah biimthari awamirihi tuti Allah nakuteeka mu nkola ebiragiro bye wa ijtinabi nawahihi awamu n'okwesamba ebyo Allah byatuziyiza nga biyitidde mu Qur'an n'ebigambo by'omubaka nabiyina Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Twebaza Allah olw'ebyengeri ebingi ebiyitiridde mu bulamu bwaffe ebyo tumanyi n'ebitamanyi kyovala ekitutogerako mu Qur'an surati Ibrahim yatutegeeza nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Abamanyi bavunula ayo batugamba nti kisoboka okubala ebyengeri bya Allah wabula tekisoboka kubimalayo. Kitegeeza bulungi ekyo kitegeeza nti ebyengeri bya Allah bingi olw'obungi waayo ensonga kitesobola bibala ne tubimalayo. Njagala okutwala omukisa guno okubeera nti nkujjukiza gwe muganda wange anaba nange ayogera fenna tugambe ekigambo nti alhamdulillahi rabbil alamin olw'ekyengera ekyo tusinga okumanya era kyetukakasa nti ekisinga byonna ekyengera ky'obusiraamu. Twebaza Allah oyo yatulonderawo obusiraamu nga tekwali okusalawo kwaffe oba amagezi gaffe mangi nga era tumusaba Allah atuwangalize mu bulamu bw'ensi atuuke n'otujjulula mu bulamu bw'ensi eno nga tukyali basiraamu. Ekyo ekisinga n'okugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Twala omukisa guno okwongera okubaaniriza buli omu oyinza okuba nga otudde mu kuwuliriza ng'era oluubiridde okusoma n'okuyiga eddiini yo nti baganda baffe abathuraya batagise semina ennaku 2. Olunaku olusooka lunaku lwaleero ng'olunaku olwokubiri lujja kuba afwan ennaku ziri 3 nga olunaku olusooka lwe lwaleero olunaku olunaddako olw'enkya n'olunaku olunasembayo luliba olw'emmande insha Allah. Njagadde okubuulya ebiseera bino ofeeyo okubirondoola osobola okubeeramu abo banaaganyulwanga okubeera nti weeyigiriza eddiini yo naddala mukana akaseera akasinga okuba ak'enkizo. Ebiseera bye bino emisomo gyetandikanga ku makya okutandika ku ssaawa 3:30 insha Allah ante giggwe ku ssaawa nga 11:30. Oluvannyuma wabeewo emisomo emirala 2. Ogusooka gujja kubeerangawo oluvannyuma lwa salatu tarawih. Ekiseera ekijja kubeera kibale nti oluvannyuma salatu al-isha ate omusomo omulala gujja kubeerangawo ekiro ku ddaako. Nja kukusaba ebiseera ebyo birondoole otegeeze muganda wo omusiraamu asobole okubeeramu abaganyulwa okujjukizibwa kw'eddiini ye ne basheekhe ab'enjawulo benkakasa nti ku page balangiddwa era osobola okuba nti okufaayo okubalondoola oyige eddiini yo. Sijja kulusussa bigambo byange ku nsonga eyo wabula nsaba Allah teekemu abo banaagaziyiza obudde okusobola okufuna enkizo eno. Ekyo nga kiwedde baganda bange basiraamu omusomo gwe tugenda okuba nga twejjukanya nagwo olunaku lwaleero gwe kyekiyitibwa alwaqt fi mafhumi ashara, ekiyitibwa obukulu bw'ebiseera oba obudde mu nzivuunula y'obusiraamu. Bangi tuwangalira mu bulamu bw'ensi ng'ebintu bingi tubikolera mu ensobi lwa kintu eki butabimanya wadde okubitegeera ne tutuuka n'okuvunaanwa olw'ensonga ntitwagayalirira oba nga tetwabikulembeza ku
kubiraba nti byali byankizo. Na ne mu byo mwe muli ensonga ekwatagana n'ebiseera. Bangi tuli mu bantu abatamanyidde ddala enkizo wadde enzivuunula oba ensomesa y'obusiraamu ku kiyitibwa ebiseera. Obutakuliisaayo kankugambye kino oba oliawo kinaasobola okukutegeeza kitugendako. Wali okifumiitirizaako n'okirowoozaako nti ekiyitibwa alwaqti, ekiyitibwa ebiseera fil islam ibaada, nti ekiyitibwa ebiseera mu busiraamu kuba kusinza Allah. La ilaha illallah. Abantu bavuunula ebigambo ebimu ne bikuma mu bitabo, ebirala abasomesa b'eddiini babitusomesa ne tutabitegeera. Saba Allah ateekemu abo ababitegeera era ne bakulyako ebibajjukizibwa. Njagala okitegeera okuva naleero gwe muganda wange omusiraamu. Ayinza okuba nga abadde takimanyi oba ng'obadde okigayalirira nti ebiseera by'olina oba obuwangaazi bwo kiyitibwa ibaada. Obumpimpi ibaada nakyo tuyinza okivuunula. Ibaada kivuunule nti kyekikolwa oba ekigambo ekyo kyonna ekirimu okusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala, kibeeremu ebyo ebirabikako wadde ebitamanyiddwa oba ebitalabikako, n'ebbanga ly'omala ng'okikoze khalisatan liwajihillah, oba oli mu bantu abaagadde okusiimisa Allah, manya nti oli mu kumusinza. Abaatukulembera bafangayo okulondoola obujulizi. Obujulizi bungi nnyo obutulaga ku nsonga eno, naye nja kusooka kukwaayo kankwe aya emu. Allah yalayira mu Qur'an naga nti wal asr. Abavunzi bamufassiriina bonna bakkiriziganya nti Allah yalayira kiseera, naye ekisinga okwewuunyisa kyekigambo kibagamba nti al azim la yaqsim, nti oyo omunene tasobola kulayira kintu okujjako nga nekyalayidde nakyo kinene. Essuula eyo eri mu ssuula bw'oba tewegendereza eyinza okuba nga essuula esembayo obutono mu Qur'an, naye eri mu ssuula ennene. Omu ku bamanyi b'obusiraamu amanyiddwa nga Imaamu Shafii yayogera n'agamba nti essuula nnya zaali zimalira okubeera nga zikutegeeza ekivuunula obusiraamu, naye mu zo yayogereramu essuula eyo. Kitegeeza ki? Nti ensonga eba nnene oba nkulu, omuntu gy'olina okufaayo n'okulondoola n'okutegeera nti abaffe Allah alayira atya ekiseera. Kitegeeza nti wabaawo ekyo tusobola okutuukako ku ntegeera yaffe abantu kinoonyereze. Ekyo ekisukka entegeera yaffe tetukivunaanwa ebbanga litumala nga tetujeemye ku kisinkagana. Njagala okukutegeeza nti wekiba nga Allah alayidde ensonga eyo ebeera nkulu. Laba aya ezaddako zaali batutegeeza bamanyi nti zivuunula aqrabul madhkur, ekisembeyo okwogerwako. Allah naga nti wal asr innal insana lafi khusr. Allah yalayira obudde naga nti mazima ddala omwana Adamu, naga nti inna harfu eno eba tawkid kuba kunyweza Allah kyayogera, mazima ddala omwana Adamu ali mu kufaafaaganirwa. Innal insana lafi khusr, omwana Adamu ng'afaafaaganiddwa. Allah n'atuwa omuntu anaafuna enkizo y'okutaasibwa n'atafaanana balaba bonna bafaafaaganiddwa. Naga nti illa alladhina amanu. Allah n'atandika okuseetula oba okugyamu okuteekulula emiteeko gy'abo abagenda okuganyulwamu mu biseera bino. Naga nti illa alladhina amanu, mu biseera abantu abatagenda bifiirwa beebo abakkiririza mu byo. Muganda wange omusiraamu, waliwo ofuddeyo n'olowooza nti abaffe ebiseera bino bikotta otya era obirondodde otya, era olimu abo abakkiriza mu kaseera kano ak'obulamu. Obulamu kakasa omu ku bavunuzi bali bavuunula ebiseera yagamba nti alwaqti kasahab, nti ebiseera biryanga akasaale mu mbeera etya nti bwe kagenda weekati tekasobola kubanga kasimbudde ate n'okazza. Kitegeeza ki? Teriyo ayinza kukwata biseera. Kati kitegeeza nti bikufulumako naye nga tobirondodde butya bw'oyinza kubikozesa. Bw'obeeramu abo ababifaafaaganiddwa n'obeera nga nte mu kufaafaaganira oli mu muteeko gw'abo batakkiririza mu byo, ekyo bayita khasra dunya wal akhira, dhalika huwa alkhusranu almubin. Goba ofaafaaganiddwa addunya ku bulamu n'obw'omwali ogw'ensi gwe tuliko, wal akhira n'obulamu bw'oluvannyuma.
Allah nategeza mu Qur'ani dhalika huwa al-khusran al-mubin, ogonno kwe kufaafaganirwa oba okusalwa kimuyita totolosi. Eno ye totolosi esinga okuba ennyeyolefu era esinga okuba ennene. Ne lwa nsonga ki omuntu oganyidde okukkiriza mu biseera bino? Wano nno njagala okujjukiza muganda wange gwe omusiraamu, Allah gwayinza okubanga akunnyonnyodde oba n'akutuusaako okumanya n'okutegeera n'olema okukozesa ekye tuyina, kubanga mu Babul Qadr bategeeza abamanyi tuyinamu Allah kye yatulekerera kyagenda okutuvunaaniriza, ekigenda okutufuukira ensonga yotuvunaanisa kyekiyitibwa al-ikhtiyar, okulondawo. Abaffe gweoyinza okuba okyaganya okulondawo at-tawhid ng'okyalemeddwa okwawula obwomu bwa Allah nga babukunnyonnyodde naye ng'okyaganya okutebenkera, ntegeeza ki? Ng'omuntu okyayinamu embeera za shiriki mu miwaatwa gyonna. Kanjogereko emiwaatwa esatu olw'ensonga sigwe musomo. Omuteeko ogusooka al-i'tiqad, enzikirizayo. Eno terabikwako wadde okumanyika wadde okupimwa. Tetusobodde ogisongako ne tugamba nti gundi ekyakkiririzaamu. Nze abyogera naawe tosobola kumanya kiki enzikiririzaamu, wabula tulina okufaayo ne tugirondoola ne kibeera nga kyetukkiririzaamu kyeyolekera mu bintu bibiri, byebintu ebisatu ebiyimiriddeko enzikiriza y'omuntu yenna. Ekisooka al-i'tiqad, enzikiriza enebeera mu mutima gwaffe. Kyova olaba Nabiyuna Muhammad sallallahu mu hadithi emu yatugamba attaqwa hauna, okutya Allah kusibuka wano. Naye kitwagaddemu n'atutegeeza, abamanyi bategeeza ekyokubiri al-aqwal, ebigambo. Ebigambo byoyogera biraga ki kyokkiririzaamu. Ng'oyaga okikakasa y'ensonga lwaki kyatteeka mu busiraamu omuntu bw'aba asiraamuka busiraamusi ng'omuntu abuyingira kimukakatako okwatula. Kiteese bulungi ebbanga lyamala ng'ali balina obusobozi obwatula. Bantu babiri Imaamu Ibn Taymiyyah byatulaga abayinza okuba nga tebakakatibwako okwatula, omu nga walubeerera ng'omu wa kiseera. Asooka ye muntu nga kasiru. Kasiru bakozesa sign language nemukakasa era etavunaano kimanyiddwa Allah bwatu bwe yamugere obulamu bwe. Nikitwagaddemu oyo alina ekimusonyisa nti bwe butonde bwe. Owokubiri ye muntu omulwadde w'ekiseera, omuntu asofuna obulwadde nga bwamumwa nga buzibye omumwa, ng'awulya byonna bye mwogera ng'awuna buwunya kkiriza bukkiriza. Mubalabye bangi oba tubalabye bangi oba naffe ffennyini kyali kitutuuseko mu bulwadde mu bulamu bwaffe. Singa omuntu oyo afuna omukisa gw'okusomesebwa obusiraamu era n'ayagala obutegeera n'obuyingira naye ne kiweesanga mu kaseera nga tasobola kwatula, akkiririzibwa era abaliwa nti asiramuse wadde tayatudde. Be bantu ab'emiteeko ebiri. Omuntu omuteeko ogusigadde gwengwamu naawe, omuntu ayogera ebbanga lyamala ng'ayingira obusiraamu n'agaana okwatula, abamanyi al-jumhur bagamba batasiramuse, kirina okwatulwa. Tukyavuunula ekigambo ekigamba illa alladhina amanu. N'agamba ekyo kiggwa ekyokwatula kye tuliko, tuli ku bintu ebisatu okwatula. Ekyokusatu al-fi'liya, ebikolwa byo. Omuntu asobola okuba ng'agamba nti nzikiriza mu busiraamu era nzikiriza mu bwombo bwa Allah, awamu n'ekyo nga yayatula, tuyinza okuba nga yayatulira mu masijidi nga bangi twaliwo, naye ng'ebikolwa bye bikontana oba biri kyennyume kyekyo kyayagadde okwolesa nti kyekiri ku lulimi lwe. Ogwo omuteeko bwe gutyo tulina okugulondoola nti mu kiyitibwa ebiseera kyoyinsinga okukungulamu kwe kukkiririzaamu, nga nakyo kitandika okuva ng'otegeera, okuva omuntu ng'ategeera at-tamayyuz, kwe kubeera nti oli ku ddaala eryawulawo kino kikyamu oba kino kirungi, okutuusa nga Allah akujjuludde mu bulamu bw'ensi eno. Kireese bulungi okujjulwa mu bulamu bw'ensi eno kitandika ddi? Kitandika n'akaseera nga omwoyo gwe gutuuse mu ddookooli lyo. Tusaba Allah atuwe obukkiriza okutuusa nga atugyemu emyoyo gyaffe. Allah nategeeza illa alladhina amanu wa amilu salihat. Tuli ku bantu abagenda okuganyulwa mu kiyitibwa ebiseera. Allah ategeeza abatusooka beebwe abakkiririza mu bo mu biseera byabwe mu buwangazi bwabwe ne bakkiririzaamu,
ne batakoma kukkiririzaamu wa amilu salihat, mu kukkiririza mu biseera byabwe ne bakoleramu n'emirimu emirungi. Abaffe tunuulira obulamu bwo, oli mu bantu abakola emirimu emirungi mu buwangaaziwo. Tuli mu mwezi ogwa Ramadhaani ogumanyiddwa nti mpagi, nga ffenna tulimu abo abakikakasa era bakitegeera nti ekiyitibwa empagi kyekiyimirizaawo kyekiri waggulu. Kitegeeza nti omuntu ayaganya okusiiba ng'agenderedde, oyo aba tali mu bantu bakola ki? Abatali mu basiraamu. Olw'ensonga nti ezimu ku mpagi z'obusiraamu azimenyezaawo. Oba kategerese bulungi? Ebbanga lyomalanga owakanya okusiiba oba obuvuddemu, wabula bw'ojeema obujeemi oba okyabulimu ng'oyitibwa omusiraamu omujeemu. Saba Allah ataase ku byombi tekuliko kirungi. Olw'okuba si gwe musomo gwaffe, tuli mu kujjayo ekyo Allah kye yatunnyonnyola ku biseera. Naga nti illa alladhina amanu wa amilu salihat. Allah naga nti watawaasaw bilhaqi. Abantu abo ne batakoma kutya kubeera nti bakkiriza n'okukola emirimu emirungi, ne balaamiragana n'ekiyitibwa amazima. Bamufassiriina bayawukana ebigambo biyanga 7 ku kigambo ekiyitibwa alhaq, naye katwogereko ebigambo 3. Ekisooka baga nti watawaasaw bilhaqi, bagamba ekiyitibwa amazima al-islam, ne balaamiragana mu kunywerera ku busiraamu. Ekimu. Ekyokubiri, watawaasaw bilhaqi, ne balaamiragana ku nsomesa y'omubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olw'ensonga nti okutumwa kwo oba obwannabbi bwe gaali mazima. Abalala ne bagamba watawaasaw bilhaqi bimaana alquran, ne balaamiragana ku bigambo bya Allah ebisangibwa mu kitabo kye Quran. N'enzivunuula endala ezivuna ekigambo kino, naye katugyeyo ezisinga okuba enywevu. Ekyo oli mu bantu abekyekutteko. Muzivuunula endala ne bagamba abamanyi nga bavuunula alhaq, ne bategeeza bakivuunula alilm. Wali abamanyi abakivuunula amazima nga bagamba alilm, ne balaamiragana mu kuyiga oba okusoma. Nga bwokira wano ku Thuraya, teri mu kusaasaanya bwonoonefu, wabula esaasaanya okusomesa. Kitegeeza nti etulaamira oba etujjukiza ekiyitibwa amazima mu biseera byaffe tusobole okukitegeera n'okukikozesa. Muganda wange omusiraamu, kino njagala okikakase, nga si kukolima wadde okubeera nti nnyombi. Bw'oba nga oli mu bantu oba ng'olina munno, kuba leero oyinza okuba gwaliwo nga gwe Allah yakutaasa, ng'olina munno nga talina timetable ya kusoma ddiini, wiiki namba, nga talinaamu ddarasa wadde ya ddakiika 3 oba 2, kakasa nti oyo ali ku njegoyego z'okufa mu busiraamu. Kubanga mu bantu bonna gwali olidde avudde mu busiraamu balina empagi 3, ebyo biteeka okubabaako. Katubyogere mu bumpi mpisi bye tusoma. Ekisooka aljahar, obutamanya. Kitegeeza nti abadde mu busiraamu nga tabumanyi. Ng'oyaga okikakasa ekyo n'okitegeera, gwe baseeka bameka bwe waakawulira abavudde mu busiraamu? Nti seeka gundi yagalukose bameka? Bonna b'owulira baba wabuyitayitu ne bamuyita seeka naye nga si seeka. Kitegeeza ki? Nti seeka Allah aba yamuyamba n'asomoka ekiyitibwa omuteeko gw'obutamanya. Kitegeeza bulungi? Bw'obeera ng'oli mu bamanya, wakiri oyonoonera munda. Babeera mu bantu nga babadde la ya'maluuna bihi, babadde mu busiraamu nga tebabukolerako, nga abadde mu busiraamu nga tasaala, abadde mu busiraamu nga tasa. Mutuufu kwe kufaafaaganira okulala okw'olwatu. Tomanyi ate nekyo twaligambye nti okopookolere ku byaba nakyo tokikoleddeeko, kiga tolina kyokoleddeko mu bumpimpi. Kitegeeza ki? Nti wakiri beera mu bantu abayingira mu masjidi, oyimire mu layini naye nga wadde tomanyi gisaala eswala. Kyese bulungi? Ekyo kyekyokuba ekibeera ku bantu abavudde mu busiraamu. Ekyokusatu, babeera mu bantu nga babadde bayina akakwate kanene nnyo n'ebyo obusiraamu bwe bivumirira.
okugeza abadde mu buntu abettanira omwenge abettanira obwe ekivumira bw'obanga kiweekutteko kitegeeza nti gwe oli ku njegoyego anti kikuwangudde ne kikusika oba mwangu nnyo ku sheitaani. saba allah taasi ebyo bitaasibwa na kuyiga lyeddala ekkulu. tukyali ku musomo gw'obusiraamu, tuli ku musomo ogukwatagana n'ebiseera wano tuli ku bantu allah byavvuunula abaganyiddwa mu biseera. n'agamba allah subhanahu wa ta'ala watawasaw bilhaqi watawasaw bisabr. abamanyi bavugendamu naye tukatwalire kungulu ekigamba nti ne balaamiragana n'okugumiikiriza. kitegeeza ki? nti mu biseera mulimu empagi z'ebiseera nga ne mu mpagi z'ebiseera mulimu okugumiikiriza. kitegeese bulungi kankikugirewo nti senga omuntu alina ekiseera kyasazeewo nti naga nti ekiseera weekiti ngenda kubanga nkolera mu adhikaari mathalan baada salati fajiri munosalawo nti oluvanyuma lwa salati subuhi ngenda kusigala mu masijidi nsome adhikaari oba nsomeko Quran paka salati dhuha. bw'ogumiikiriza kitegeeza nti oli ku mpagi zaki z'ebiseera. kitegeese bulungi. abamanya bale bayi bavuuna ekigambo obugumiikiriza bagamba nti asabru ra'su kullu amr. ekiyitibwa okugumiikiriza yensingo oba gwe mutwe gwa buli nsonga yonna. kitegeeza kiteriyo nsonga eteetaagisa bugumiikiriza. la ilaha illallah. sawa allah tuwa obugumiikiriza. abantu tuyiwaako n'obujulizi. omusiraamu omu sawa allah tusonyiwe n'atusaasire mumanyi yayogedde ekigambo nekinakuwaza naye nga tusaba allah tunyweze. yagambye nti nsabye nnyo allah tanyanukula. ali mu bantu abakiinako okumanya nti nabiyuna muhammad sallama yategeeza nti allah yanukula omu ku mmwe malam yasta'jil. ebbanga lyatamala nga akoze ki? apapiriza ng'agambye nti nze nsabye saanukulwa. kitegeeza ki? nti omuntu bw'ofaayo n'olondoola ekyo n'ogumiikiriza ekyo kyosazeewo okukola oli ku mpagi z'ekiyitibwa alwaqt. ekyo nga kiwedde twakirabye dda ne tukimanya nti ekiyitibwa alwaqt ekiyitibwa ebiseera ibadatun fi lislam kiri mubaliwa mu ibada mu busiraamu ddiini yaffe. era nga oyaga okikakasa katugendeko mu bujulizi obulala nga buva kuoyo atusinga okumanya n'okutegeera nga nasiyesi ye mulala tusaba allah mutusinkaganye ye nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam. yayogera hadithi nyingi nnyo ezikwatagana ku biseera. twalirese hadithi nga 3 ne katwogereyemu. emu ku zo nabiyuna muhammad sallama yagamba nti ni'matani, yagamba nti ebyengera bibiri, yagamba nti maghbuni fihima kathiru minan nas. abantu babizanyiza oba babifaafaganiddwa ne batabiganyulwamu abantu abasinga obungi. olaba sokutunia ebigambo bya nabi muhammad kubanga utuya jawamiul kalim. nabiyuna muhammad sallam allah yamuwa ekiyitibwa ekkuŋŋaanyizo ly'ebigambo ng'ayogera ekigambo kimu bashurah oba bamuhaddithun ne bavuunula empapula nga bakyavuunula hadithi etenkanya wadde peegi kugimala eno. kankuwa ekyokulabira kumulaba nti innama al amalu binniyat. abamanyi nga bavuunula hadithi eyo bagivuunula n'otuuka n'okulowooza nti tolinayo mulimu gw'olinako nniya. naye kikyenjagaddemu tunuuli ekigambo kino nabbi asoose n'agamba nti ni'matani, ebyengera bibiri. awalan mulimu ekiyitibwa alwasf, mulimu ekiyitibwa okutenda oba ekitendo. nabbi atenze ekiyitibwa ebiseera n'akiyita kyengera. allahumma inna na'udhu bika, ay allah twekingiza gyoli mu kubeera nti totujjaako byengera byo byotuwadde. wallahi tulina okusaba allah okututaasa n'atatujjaako byengera bye. alina bawadde ebyengera nabyo bibajjako ne bafuuka obubonero bwe obwokuba nti bwetujjukiza. tusaba allah amanyi tufuula kyakulabirako eri bantu nti oyo omulaba allah yali amuwadde kino naye tiyakikozesa bulungi. mu byo kyetwagaddemu alwasf, nabbi asoose n'atenda ebiseera n'abiyita ni'ma. nabbi yagamba ebyo bibiri, yagamba nti asiha, yagamba ekisooka bwe bulamu kyetuyinza okuyita okubeera herethe, obulamu bw'omubiri. ekyo ngayaga okitegeera, tambulako ku bantu abalina abalwadde mu malwaliro.
ono mu ggwanga waliwo waadi nga bwogenda n'ozirambulamu katugeze emulago oyinza obutasigaza maanyi go novaayo nga wenna otowokose wenna otandise n'okutintima naye nga totubadde mu lutalo ntuwulidde masasi nga geesooza. Mungu nakugezesaako n'ogenda n'olambula ku waadi ey'abantu abalina kansa, n'oyingira ku waadi ey'abantu abalina siriimu, n'ogendako mu waadi ey'abantu abafunye accident nga boda. Ezo la ilaha illallah bw'obeerera mu bantu abatasobola kwejjukanya n'obubonero bwa Allah obwo, oba mu bantu ddala abalina emitima nga ku mitima gyabwe kuliko ki ekisaanikira. Muganda wange, tunuulira ekigambo ekyo okubeera nti nabbi akakasizza nti ebintu birengera bibiri tetubikozeseza bulungi. Okimanyi nti waliyo omuntu agaana okusiiba mu mwezi gwa Ramadhan nga talina nsonga emugaanisa mu Busiraamu. Nanga nti nsewulira bulungi, enjala empisa bubi, bwe njirowoozaako entabula sijja siiba, naye nga talina nsonga. Kitegeeza nti ekyengera ky'omubiri agaanye okukikozesa olw'ensonga nti waliyo Allah bakigyeko nga bakirulunkanira oba kibeetaaga. Naba masahaba nga Anas bin Malik radhiyallahu anhu mu myaka gye, kubanga yakula mu myaka obuwangazi bwe bwali bungi, emyaka gye gyawukanwa bamanyi mu givuunula, naye nga bino bye bikakasibwa. Ekisooka ng'oyaga okutegeera emyaka gye, bino bye bikakasibwa ku ye. Yawangaala mu maka g'omubaka nabiyina Muhammad sallam emyaka 10, n'awangaala oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka nabiyina Muhammad sallam emyaka 9. Kitegeeza nti awo gimaze okuwera 10. Kati baayawukanya mu myaka gye yajjirako mu maka g'omubaka nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kye twagaddemu kiki, bwe yakula mu myaka empagi y'okusiiba yamusonyiibwa, kubanga omuntu akuze mu myaka nga takyasobola kusiiba asonyiibwa. Era yali mu bantu abaliisa, tetuli musomo gwa kuliisa. Naye kye twagaddemu, olaba ekyengera oyinza okuwangesa akati oli mu bantu abalina omubiri omulamu naye ng'oganye ogukozesa. Abaffe Allah waanakuggyako olwoneegomba nti senga ndimu abo abasobola okusiiba. Tukozese ekyengera ky'obulamu era nga tukiteeka mu ebyo Allah byayagala. Ekyokubiri nabbi n'agamba nti alfaragha, ebiseera. Muganda wange Omusiraamu, ebiseera abamanyi bonna balina ebigambo oba kye tuyinza okuyita aqwalul ulama anil waqt, ebigambo by'amamanyi ku kikwatagana n'obudde. Naye mu bimu bisinga okuyitiŋŋana, kye kintu kye batugamba abamu batera tugamba nti time is money oba alwaqt huwa almal, nti ekiyitibwa ebiseera z'ensimbi. Omu ku babanyi b'Obusiraamu bamuyita Sheikh Ratib yali avuunula oba yali aminyawo ekigambo ekyo, yagamba nti balil waqti aghla, yagamba nti bannange ekiyitibwa ebiseera kya bbeeyi min almaal, okusinga emmaali. Bwe yakivuunula leeta ekyafaayo kino kyenjagala tuyigenze naawe. Yagamba nti ensonga lwaki nti ebiseera bya bbeeyi ku maali kwe kubeera nti omu ku ffe senga agezesebwa ku bulamu bwe buli nabbi bwatugambyeko nti kyengera omuntu n'otabukozesa bulungi, Allah n'akugezesa mu bulamu bwo n'akuleetera endwadde, katugezese ku ndwadde ng'eya kansa. Yagamba nti omuntu yabii'u, atunda kullu shay yamliku, atunda buli kintu kyonna kyayinako obuyinza, amakulu atunda emmaali ye asobole okubanga afunayo ebiseera ebirala. Kirese bulungi. Omuntu bw'alwala asobola okusala n'agamba nti emmotoka yange bagitunde nfune obujjanjabi. Bw'alwala asalawo n'agamba nti ennyumba bagitunde nfune obujjanjabi. Bizinesi ngitunze nsobole okufuna obujjanjabi. Afaaki ayagala kwongezaayo ku budde bw'anaawangala ku nsi. Oba n'ekyo nga bamugamba nti endwadde gy'oliko tewona, naye obwe akyetaaga ki? Obulamu. Kirese bulungi. Sheikh n'agamba, ng'amaliza n'agamba nti bali alwaqti aghla min almal wa alwaqti hiya anta. Yagamba nti ekiyitibwa ebiseera yeggwe. La ilaha illallah. Ekigambo kya Seeka wallahi ndaba kinywefu. Abaffe goso okugamba nti omwoyo gwo emmaali egusinga ebbeeyi tekiriyo. Kyovola mu Busiraamu nti omwoyo gw'omuntu gwa bbeeyi era omuntu tazannyirwako. Kyovola Allah ategeeza mu Qur'an, omuntu atta omuntu nga tamusse mu mateeka ga Busiraamu oba mu mimwato egyakkirizibwa ekisangibwa mu sharia gy'omuntu wakkirizibwa okuttibwa, naga nti faka annama qatala nnasa jamia,
oyo naabalwa eri Allah subhanahu wa ta'ala ngassa abantu bonna abali mu nsi. At the moment wembasabidde ne batugamba ndenza ensi erimu abantu 4 billion, abantu 1 billion ennya, 1 billion. Haliya ntuwadde kyakulabirako nti kuba gwe mwendo oguyinza okubaawo ku mulembe gwaffe, naye gwe teebereza okuba nga abantu abo obalwa nti obasse. La ilaha illallah. Kuba bukubi bantu nti olaba otunula muntu yasse omu nga ne gwasse mu ntegera yaffe abantu abamu tutera okuteekulwa ntugamba oyo tabadde na mugaso. Ogizwa omuntu asooka okutta omwana gwe yakazaala, omuntu nalaba nti ne gwe yasse si w'amaanyi teyeetaaga mmusalira. La ilaha illallah. Mbusiraamu abalwanga ssa abantu bonna wadde guli omwoyo tegunnakola ki, golaba nti tegunnagulwako bitabo. Naye mu bumpimpi twala ekigambo ekyo ekigamba nti ekiyitibwa obudde huwa al anta, ekiyitibwa obudde yeggwe kennyini. Kyova olwabo mumanyi omu ayitibwa Hasan al-Basri yagamba mu bigambo bye nga atutaga nti yaga nti yabna adam, yaga nti owange gwe omwana Adamu, innaka anta ayyam ma'duda, yaga nti gwe toli kirala kyonna okujjako olina ku mbale. La ilaha illallah. Laba ekigambo kyeyakozesa kyekino ekisangibwa mu aya Qur'an nga Allah ategeeza ku siyam, yaga nti ayyama ma'dudat. Allah ategeeza nga ayogera ku mwezi guno gwa Ramadhan nti nnaku mbale bubazi, esaaka 15 zimaze okugenda. Olaba ekigambo kya Allah wekinywera. Kati ne Imam Hasan al-Basri ategeeza nti ekiyiti gwe toli kirala kyonna okujjako olina ku mbale bubazi. Nanga nti kullama dhahaba yawm, buli lunaku lukukongokako oba ne luvaako, naga nti ekyo kiba kizaako nti gwe ogenda okuddako tadhhabu kullu, gwenna ekiseera kigenda tuuka oggwewo. Kyese bulungi kitegeeza ki nti ebiseera bino gwe olina okufaayo okubinyonyogera obulungi obijjemu omulamwa. Mu bintu ebyewunyisa mu bulamu bw'ensi eno, abantu abamu bawangaala akaseera katono ne bakola ebintu eby'amakulu nga abamu kuffa Allah atuwadde obuwangaazi obuyinza n'okukubyamu emirundi mu bali Allah bwe yabawa. Nekitegeeza ki tekiri nti bali baafuna ennaku ezeyawulidde, tekiri nti bawangaala emyezi 13 nti oba ennaku balina 8 nti oba essaawa balina 23, wabula kiki zino ze balina ze bakozesanga obulungi. Kitegeeza ki nti gwe kennyini weekamule osobole okuvaamu ekintu ekyamakulu. Bino bitwogerako tuli ku ki ekiyitibwa alwaqt fi mafhumi ash-shar', ekiyitibwa obudde mu nzivuunula y'obusiraamu. Kyese bulungi kyovola nabiyuna Muhammad sallallahu mu hadithi emu olwokuba twagala tetwagala kuba nti tuleeta hadithi zonna ezikwatanga ku budde, naye katugiyiseewo. Nabbi yategeeza nti omwana Adamu tajja seetula kigeri kye mu bbaliro okujjako hatta yusalu an 4 wa fi riwaya hatta yusalu an 5. Mu riwaya emu egamba nti okutuusiza dda nga abuziddwa ku bintu 4, endala nagamba 5, naye twagaddemu kimu wa an shababi, ekigamba wa an umurihi, nekiyitibwa obuwangaazi bwo bwonna. Nze naawe buli omwaka obwemu akafaananyi, kubanga ko gyekali oguno omukisa oba kana akaseera gyekali buli fenna. Gwe totunuulyanga muwendo gw'abantu n'otunuulira nti okuva ku nabbi Adamu nga tuli bangi. Abantu tulina enzivuunuula etali ntuufu, era wano nkubiriza omwoyo gwange n'ogjammwe twegendeeze mu bigambo bye twatula nga twagala okuvuunula eddiini n'okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Omu yayogera ekigambo ng'aseka wano mu kibuga, yagaa nti naye okuva ku nabbi Adamu ku bantu abali awo makkati naffe abali wana abaana betugenda okuzaala, ddala Katonda n'afuna akadde ayogerere buli omu takoowe. Tugigamba nti entegeera tebeera by'abantu be Allah byasooka okukulumya mu kumanya n'okutegeera, olw'ensonga nti Allah alina obusobozi ku ebyo talina kumanya wadde okutegeera. Kati oli yalaba nga omuwendo gw'abantu gukooya Allah okuba nti bwe mwamubuuza tekiri. Allah takoowanga ku musifa ze mulimu obutakoowa, mu bitendo bya Allah takoowa. Naye mu bumpimpi kyetwagaddemu bwebuuze nti abaffe kikyonooyanukula Allah ng'akubuuzizza nti obudde bwe wabukozesa otya. La ilaha illallah. Jjukira Allah yatuvuunulidde dda gye twatandise. Mujjukire nga tuvuunula suratul asr, ebitendo ebina muganda wange obiina, olimu abo abakkiririza mu buwangaazi bwo. Allah akubuuze ensonga ki gyowa eyakugaana okunzikiririzaamu, ensonga ki gyowa ojoyinza okumuwa eyakugaana okumwawula, ove ku shiriki, ove ku nsaasi, ove ku yirizi, ove mu nzikiriza eyo, ove mu bigambo ebyo, obivumirire, obyetamwe, oyimirizeewo ekyennyume kyabyo,
kulwokusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah tekemu abali musinkagana nga tumwawuddemu era n'okumutegeera. Naye kyetwagaddemu Allah tubuuze ku buwangazi bwaffe, fima afnahu, kiki kye twabuteekamu, kiki twasinga okuwangaliramu. La ilaha illallah. Abatukulembera balina ebintu byewuunyisa. Basalafu salih omumanyi omu okumanya bategeera obudde, yali atambula munne n'amuyita n'amugamba nti sooka ojje, n'amugamba nti imsik, yamugamba nti imsik ashams, yamugamba nti kwata enjuba, saaqif, nja kuyimirira. Kiki era amutegeeza nti oba olina by'oŋŋamba jangu tutambule ng'obiŋŋamba, naye oyagala ontwalira obudde bwange onnyimirize. Omulala bamuyita Umar bin Abdul Aziz, abamanyi bamuarrikuuna oba bannabyafaayo batuuka n'okumubala nti khalifa owokutaano. Naye mu byemu ku byenkizo bye, olunaku lumu yalina puroguramu ye, mu bintu byalina okukola n'abaako kye yasuula. Kikyendegeeza n'okusuula n'atakikola, kati n'asalawo okuba nti akijjuliza nga tannaba kwebaka. Omu ku bakozi be n'amugamba nti imaamu ekyo n'okikola enkya, n'amugamba nti yamugamba nti ya wailata, naga nti nga zinsanze okuba n'abantu we bati, naga nti nemedde okijjuliza ku lunaku lwaleero, ate oli mukundagira neebaka nkijjuliza enkya, kati ebyenkya byo mbitwalewa. Kitegese bulungi ng'alaba kino kirina kunyigibwa, tukikake kiggwere mu lunaku lwaleero. Abaffe olina kiwali okaseeyo ku busiraamu oba mu ddiini yo, naye tuli mu bantu abayina ebintu ebitukakasa oba ebiyinza otuwa kyetuyinza okuyita ka negative k'ebbaliro, n'okukasa butyo bw'onoobeera mu bbaliro. Omuntu n'owangala emyaka 40 sivuma wadde okukakkanya naye nga tomanyi surat al-Fatiha. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Emyaka 40. Musiraamu gwebuuze, Allah akubuuza emyaka ginnakuwa, emyaka 7 tomanyi kusaala swala, tosobola kusaala rakemu. Kitegeeza olemedde okukozesa obuwangazi bwo, gwe kennyini nti weetegedde, weelemedde okwekamula. Kyekintu kyetuvumirirwa oba obusiraamu kye bututegeeza. Bategeera ekiyitibwa ebiseera ne bakitegeera nti ebiseera yeffe, ne babinyonyogera, ne bajjamu ebyamakulu. Gulaba Imaamu Shaafi yazaalibwa mu mwaka gwa 15 n'afa mu mwaka gwa 204, yawanga emyaka 54. Niwe boogera ku Imaamu Shaafi ne batuuka n'okwegamba nti Shaafi al-Qadiim, Shaafi omubereberye, waljadid n'omupya, bategeeza amasala ge. Wallahi oyinza okulowooza yawangala emyaka gire gy'aba Abu Hanifa 7 egikunukirizeeyo mu 7. Kitegeeza bulungi, kitegeeza ki? Banyonyogera obudde. Muganda wange obusiraamu mu nsobi ebyo ebintu ebituviirako okuba nti tutta oba tetutegedde kiyitibwa nkizo ya budde, tujja kwogerayo ebimu oba ebitonotono, oba oliawo omuntu osobola okuzuukuka. Omere mu bantu abasobola okuganyulwa mu kiyitibwa obuwangazi bwo. Zino ze zimu ku nsonga ezikuviiriddeko okubeera nti tukozesezza budde bwo mu mbeera ntuufu. Ensonga esooka, ibtidaau yaumik biduni khatti alfi'liya, kwe kutandika olunaku lwo nga tosoose kukuba pulaani ey'ebikolwa by'ogenda okukola. Allahu akbar. Wano nga watutte bangi, okumanya watutte bangi, abamu ffe tubukeesa ku makya nga Allah yatukeesezza n'atuwa obulamu obunaabutuddiza nga tetulina mu puroguramu yakumutendereza. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Omuntu nga yakedde naye nga mu byayina mu bwongo bwe, tetugambye ekyo kiwandiike nti nyina okugenda okusala dhuhuri, nti nja kugenda asala dhuhuri salina so, si kyetwagala. Nkyagala okiteeke mu bwongo bwo mwekiri. Omuntu n'awangala nga talina puroguramu yakusinzaako Allah. Omuntu n'awangala nga talina mu puroguramu yakusoma Quran. Omuntu n'awangala nga talina mu puroguramu yakuwuliza ku bigambo by'omubaka Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye nga wamu n'ekyo alina puroguramu y'ebintu ebirala ebikontagana n'ekisinga okumwagalwamu. Ekyokulabirako, omuntu agenda n'agula timetable y'omupiira nti Premier League mupiira ki ogugula, oguli ogusembayo, kilabu yange gyempagira Man U basamba dineddi, eyo n'agifollowinga naye ekibanga kimwetaagisa kutoloka ku mulimu atolokayo. Katugeze nga omupiira guli okusaawa nga 9
agamba nti bosi mugambe nyina wendaze, nagenda nawangalya mu kibanda katugeze, nakeerayo omupiira ogutandika omwenda nagenda ku ssaawa 8 negutandika negugwa ku 11 nagunyumya nga wegubadde namaliza ku ssaawa emu, naddayo nakubira ku bantu essimu, naddamu nagwogera ku ssimu. Omulabye omusajja wakubye mu ne paasi kipono tulina omutunda. Ebyo byonna bw'obanga olina puroguramu yabyo naye nga tolinamu puroguramu ya ddalasa, kitegeeza zezimu ku nsibuko lwaki ofiirwa obudde bwo. Abaatukulembera bakiyina ngaoyaga okitegeera kino kye bayita ihtimaamu al awlawiya, okukulembeza oba okuwa enkizo kwebyo ebigwanidde okukulembezebwa. Mukisinga okubanga kyekigwanidde okukulembezebwa mu bulamu bw'omwana Adamu kwe kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Allah ategeeza talina nsonga yatutondesa ffe n'amagege oba abantu n'amajinni okujjako okumusinza. Ekyo ekibulanga mu puroguramu yo kakasa nti gegimu ku nsonga lwaki ofiirwa oba ebiseera byo. Kubanga minattaqwa albaraka, mukutya Allah, omuntu otegeka puroguramu y'okutya Allah mwe muli emikisa gy'obuwangazi bwo. Iyo nsonga lwaki Allah asobola okugulyawo abantu abatya Allah nga abaguliddewo. Abamu batuuka n'okugamba nti abatya Allah yabongera ebiseera. Kyobola abantu bakola ebintu abamu ffe betuuse okulowooza nti ebisoboka. Kankuwa ekyokulabira ku mugulu omwezi gwe tulimu ogwa Ramadhan, Imam Shafi yakolanga ekiyitibwa al-khatma 60. Khatma kitegeeza okusoma Qur'an okuva ku surat al-Fatiha okutuuka ku Nas, sura 10-14 nazisoma. Mu mwezi gwa Ramadhan yasomeranga mu khatima 6. Omu ku bayizi be yagamba nti nagezaako okukola imaamu neewuunya kikyakola. Yagamba nti nasobola okusoma khatima 59. Nze naawe tuyinza okuba tetusomye wadde ekitundu kyejjuzu mu mwezi gwa Ramadhan, twakasiba ennaku 15. Weebuuze olimu abo abantu abatiiriddemu Allah olutyo olw'enjawulo. Bw'abeera nga omubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mwezi gwa Ramadhan, Jibrilu yajja, hadithi ga nti yatadarasuna alqur'ana, nga basoma Qur'an bimaana turaji'u, bakola omuraja amakulu nti Jibrilu nabbi Ibrahim nabbi wa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asoma nga Jibrilu wamuwuliriza. Abavunza bagamba nti nga Jibrilu esoma ni nabbi naddamu ne bagimala ku buli mwezi gwa Ramadhan omulundi gumu. Era bamanyi bategeeza nti ogwe mulundi gy'emirundi egisinga okwagala okubeera emitono, nti at least funayo khatima emu mwezi gwa Ramadhan. Munaku 3 buli lunaku osomeyo jjuzu. Eddakiika 3 ne zikumbula mu lunaku olulamba, n'obeera ng'oli mu bantu abawejjesa nga nze. Ekitono ennyo essaawa emu neekubula mu ssaawa 24 mu lunaku olwa Qur'an. La ilaha illallah, sallallahu tusonyiwe era tusaasire. Kyobola mu hadithi eyo mu mwaka nabbi gwatwalibwamu olw'ensonga nti kyalimu ebyo ebyali beeyawulidde ba ambiya bonna wal mursalin, mu byali beeyawulidde bannabbi n'ababaka, nti teriyo nabbi wadde omubaka malaika al-maut gwe yakima oba eyagibwamu omwoyo okujja ng'asoose kutegeezebwa. Amakulu nti baamanya ddi lwe bagenda okufa. Naye kyetwagadde mu mwaka gw'ogusembayo nabina Muhammad sallama yagimalako emirundi 2. Kitegeese bulungi kiki njagaddemu tubeere ne timetable ey'ebyo biyitibwa al awlawiya, ebyenkizo nga betulina okukulembeza. Muganda nga omusiraamu tewayi kigaana kuba na timetable n'ogaa nti waakiri ku Thuraya nja kuwulirizangayo omusomo gumu buli lunaku. Kuba tuliwawuka n'ebiseera, oyinza okuba nga gwe osobola okufunira akadinze siwembeerayo yo kyova olaba esaddewo ebiseera byonna gweoba tosobodde wani omulala okwatiremu ku musomo omulala. Naye n'ekyo ne kigaana, naye nga tubeera ku ssimu. Kati amasannyalaze gagenze mu ggwanga mu bifo ebimu, naye abantu bajjeeyo data balaba firimu bazirabira ku ssimu. Ku ssimu naga nti data ono kamuteeke ku firimu. Bila shakka waliwo firimu ettano okusiibako, tetujja kigendamu ekyo. Naye kyetwagaddemu ennyonnyogera y'ebiseera tutandika okugirondoola. Ekyo kiri mu bintu ebitta ebiseera byaffe. Ensonga ey'okubiri,
eziviirako okuba nti tufaafaganina ebiseera byaffe ne tulabikozesa bulungi yeyokubeera nti tuwangaala mal ashkhas alladhina yudayiquuna al awqat, tuwangaala n'abantu abatta ebiseera nga bamanyiddwa, nga okumanyi bamanyiddwa nga nabo bennyini bwakyatula naga nti nze kulya ku biseera nabe sina kyakkola. La ilaha illallah. Omu ku bamanyi b'obusiraamu yayita ekyafa ekigamba nti marra ala nafar, yayita ku kibinja ky'abantu. Annafaru mu lulimi olwalabu kitegeeza omuwendo gw'abantu okutandikira ku 3 okutuuka ku 9. yagamba nti marra ala nafar faqala, bagamba nti yayita ku kibinja ky'abantu nga bali mu muzannyo, kuba mu akafaananyi wano e Uganda nga bali ku rudo, bali ku draft, balina bwe bakuŋŋaanyidde awo, bali ku matatu. Naga nti ya wailata, naga nti ngazi tusanze, law kana alwaqt yushtari min haulai lashtaraytuhu, singa ebiseera byali bisobola okugulwa kwabo wallahi nali baguzeeko. Ngayuunya nti bano bafunye batya n'ebiseera ebizannya, nemuzannya rudo. Wali abamu kuffe obusiraamu tebugaana muntu kuwumuza ku birowoozo wadde okuwumuza ku mubiri n'okulondoola ebyo birimu ebyo bikkirizibwa mu busiraamu. Buyinza okuba nga oli mu kuzannya omuzannyo ogugandibwa mu busiraamu, mpa kyakulabirako. Emizannyo egigandibwa mu busiraamu ebikonde biri haramu, kiteese bulungi olw'ensonga nti birimu okulumya. Tulaba abaganda baffe abasiraamu ababizannya, nsaba Allah abalungamye era bakole ettawuba ku muzannyo ogwo. Egyo emizannyo tegikkirizibwa mu busiraamu. Tetuzze kugera mizannyo gikkirizibwa na gitakkirizibwa. Nikyo twagaddemu omuntu oba osobola okuteekayo ebiseera byo n'oga nti ngenze kulaba muzannyo we guti naye nga tolina timetable yaki, ebyo noba nga okikoze oluvannyuma lwa mikwano gyo. Omuntu n'obeera awo nga banne bakuwuba nga mpewo bakabwe katambaala, owange jangu omperekereko wano tugende tutambule mu butambuzi. Awo yakutwala ennyini ng'oba ogamba nti ndi kwa dhikari. Ani yali akuyisako okukola dhikari? Laba nabiyuna Muhammad sallama n'ebyafa ebyogera ku basahaba. Nabbi yayingiranga mu masjid n'asangamu halaka ez'enjawulo. Bategeeza nti mwalimu halaka ezimu ku zo mwalimu ya Qur'an, ne mubeeramu halaka eya dhikari, ne mubaamu halaka eya ilimu, ne mubaamu halaka eya subhanallah eya hadith. Ne bategeeza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaziyitangako nga abagumya kye baliko oba kye bakola, niye halaka gye yasinganga okwettanira yalinga ya Qur'an. Kye twagaddemu laba timetable y'abasahaba n'enkola yaabwe, benywerezanga ku bannaabwe abasobola okuba nga babanywereza ku kituufu. La ilaha illallah. Ekyo muganda wange omusiraamu nsaba okifeeko. Londoola mukwano gwo, nkizo nnene nnyo oba nsibuko nnene mu kubulaako ne mu kuganyulwa mu biseera byo. Abo bowangala nabo, gezaako okubeera nti weemanyiiza oba onoonya abantu abakusingako mu kikwatagana n'eddiini. Lwaki owangala nga tolina mwalimu gwoyinza kuyita noga netuseeka gundi oyiseeka wange? Nyomu abantu tuli eyo bw'oba boogera ku linnya lya seeka nti gw'onoonya ensobi yo bali okulembeza kutulaga bukendeevu bwe. Naye n'omusanga omuntu oyo ng'aligenze ali mu kubayimbi. Gundi yayingizaawo, sijja kwogera amannya g'abayimbi, gundi yayingizaawo, gundi yakoze kino. Omuyimbi ne waba musiraamu aba ali ku zambi. Tusaba Allah abalungamye tulekerawo entegeera gye tutera okugamba nti yakubye obuyimba bwa kisiraamu. Obusenga bwaliwo baswaba baali balina obbutusookamu, tetuli ku munyimba. Naye kyenjagadde emikwano gyo gifuuka ensibuko y'okufiirwa ebiseera byo. Kyova olaba bategeeza Allah ategeeza mu Qur'an ku surat Furqan ku naqra qiyama, omwana Adamu aliga nti ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, bannaye nga zinsanze senga saafuula gundi munywanyi. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, anfuukidde ensiibuko oba ensonga enzije ku kkuba ettuufu, oba yanfuukira ensonga eyambuza ba'da idh ja'ani, oluvannyuma lw'okufuna obulungamu. Omuntu ofuna obulungamu Allah n'akuyamba n'ozaalibwa mu maka nga ga busiraamu. Mukwano gwasinga nga si musiraamu kiri haramu. Kino tukiyisaawo oba okutegeeza ekituufu wadde esigwa emisomo.
kiri haramu busiraamu okubeera nga mukwano gwo asingayo gwe tuyita best friend oba nfaafe nga si wa ddiini yo, kiri haramu. Ekyo bwe tulifuna omusomesa ajeeta omukwano oba okulonda emikwano ali kitulambulira. Naye kyetwagaddemu kyeki, buli lwofuula omuntu w'ekikula ekyo agenda kukuwabya akujje ku ddiini yo. Bangi batugjeeko. Wedde abameka baganda baffe oba bannyinaffe abatuuse okuba nga balondawo bakyala baabwe n'afuula omukyala nga si wa ddiini ye, ne bukeesa nkyanga naye akaafuwadde, n'abaana ne batafuna mukisa gwa kufuna bulungamu, naye nga byonna abituukako lwa nsonga ki? Lwa kuvannyuma kusembeza omuntu atali wa ddiini ye. Kitegeeza nti tufeeyo okulondoola emikwano gyaffe tusobole okufuna enkizo y'okutaasibwa mu mbeera eyo. Ensonga eyokusatu eviirako abantu okuba nti tubula yeyitibwa al-ghafla, obugayaavu. Eno endwadde etuli munda nga buli omu agiinako portion oba kyetuyinza okuyita percentage nga mugayaavu. Okumanya tuli bagayaavu abamu twewaako obujulizi agamba nfunyemu obugayaavu, ekigayaaza kintutte kimmazeeko, mbadde ntegese naye buli omubiri gunafuye. Wali weekaseeko okukola ibaada olw'obugayaavu obwo bumaze okukujjira. Omusajja yabadde endowooza yali Hafsa maama w'abakkiriza. Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yayingira masjidi n'asanga nga mu masjidi mulimu omuguwa bagusibye. N'abuuza nti ogwo gwaki? Ne bamugamba nti gwa maama waffe Hafsa agutaddewo yattakifu ilaiha, agwesigamako mu kaseera k'okusoma k'okusalako salatul layl. Tebereza omukyala wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yerekereza otulo n'atakoma kuwerekereza n'asala wasibe n'omuguwa bw'awulira ng'akooye nga kye tutera okuwulira mu tarawiya. Wano Uganda tusinga kusoma jjuzo emu naye abantu bavuma bayimaama. Omusajja oyo atuwanvuya oba abadde ki? Atutemya ne masjidi. La ilaha illallah. Ekigenda okubeerawo omwezi ogumu bimeka bye tuyimiriddemu. Tuyimirira ku bisaawo by'omupiira, ne tuyimirira ku bantu abakola saakasi ku makubo, ne tuyimirira nga tulaba abantu abalwana, ne tulaba ebizimbe ebiyidde, ne tulaba accident eziguddewo, naye nga tetuvumirira wadde okukoowa mu bigere. Kati embeera efaanaganako eyo gye tulina okulwanyisa obugayaavu, okumanya bubi. Saba Allah bututaase. Allah yabogerako mu Qur'ani mu aya nnyingi. Kanete aya mu Allah agamba nti walaqad dhara'na li jahannam. Allah ganti nateekera omuliro jahannam kathira min aljinni wal ins, abantu abangi n'amagega amangi oba amajinni amangi ng'amakulu bebe okugusogebwa. Musalla tutaase obutabeeramu abo. Naga nti lahum qulubu la yafqahuna biha. Allah yaga nti bayina emitima naye tebafumiitiriza nagyo. Olezeekaawo n'ofumiitiriza n'oga nti bannaye bino byenkola Allah byayagala, kino kyenkola kintwalawa, kino kinnuŋŋamya, kino kinnimu akalungi. Kyobola mu ayinda Allah yaga nti fa innaha la ta'mal absar, tekiri nti gana amaaso agatuli mu biwanga ge gaziba, walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, wabula kiri nti emitima egitutudde mu bifuba gyaffe gye giziba. Omuntu n'abeera nga kyonna kibamunnyonnyola akiwulira naye nga tekiyingira kunywereramu. Mu byafaayo bya Banu Israil bategeeza nti nabiyuna Isa alayhi salatu wassalam, Nabbi Isa sallallahu alayhi wasallam, kikkirizibwa okwogera nabbi omulala n'ogamba sallallahu alayhi wasallam, yayita Nabbi Isa ku buwanga busatu. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam yategeeza mu hadithi, hadithan Banu Israil wala haraj, munyumye ku byafaayo bya Banu Israil tekinaamu mubi kabi oba temulina musango. Naga nti la tukadhibuhum wala tusaddiqihum, temubalimbisa nti kino kyafaayo kifu era temubikakasa nti kino kituufu. Abamanyi ne bakivundula mu hadithi eno batigamba kirimu emiteeko esatu. Naga nti ekyafaayo kye balina nga newaffe gyekiri, mwewaffe nga gyekiri mu byafaayo by'obusiraamu nga kituufu, ekyo kirina okuba nga kitukola ki? Tukitukuza nti kituufu. Ne bagamba ekyokubiri, ekyafaayo kye balina oba emboozi gye balina ng'ekontana n'ekiri ewaffe, ekyo tulina okirimbisa. Babasobola okwogera ekintu nga kiwakanyobwa ebyatutegeezebwa omubaka Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ne bagamba nti la tukadhibuhum wala tusaddiquhum,
tetubalimbisa wadde okubakakasa ku ekyo kyetutayinaako reference waffe. Nekyo twagaddemu kyeki bategeezamu kyekyafayo nti nabbi Isa waayita ku buwanga busatu yasanga akawanga akamu n'akakuba omuti omuggo gwe gwera atambulanga nagwo omuggo ne gugaana okuyingira, n'akuba akokubiri omuggo ne guyingira munda, n'akuba akokusatu ne guyingira ne gugguka. Be bayita hawariyun oba abagoberezi be ne bamubuuza nti ekyo kyokoze kirina makulu ki? Nabaga nti njagadde okutegeera obuwanga buno bwali buwangaala butya mu bulamu bw'ensi, bwali mu obwo obwali bukkiririza obwo obwalina kyetuyita reception, okukkiriza ebigambo bya Allah mu bwangu. N'abaga nti akasooka kaali mwako nga bwe bakasomera amateeka ga Allah gakoma kungulu. Awo nno bangi tugwawo tusaba Allah tusonyiwe nga buli kibagamba onoonya kikimenyaawo. Oli bamugamba nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tonyumiza bya nabbi yete ebintu ebyamagezi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ekyo ekigambo kikaafuwaza olw'ensonga nti kirinamu enzivu onulekakasa nti otegeeza ebya nabbi si byamagezi, waliyo ebyamagezi ebitali bibye. Tusaba Allah tulungamye mu kumanya wetukoma ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'agamba akokubiri bakanyonyolanga ebigambo bya Mungu ne biyingira ne bibeeramu. Akokusatu bakanyonyolanga ebigambo bya Mungu ne bibeeramu akaseera oluvannyuma ne bigguka. Obwo buwangwa nkakasa nti nze naawe tulina gwe tumanyinga alipresentinga akamu ku bbo. Kitundu ye mu jjuma tugende tusale ejjuma, omuntu n'atulana ku layini esooka gwatasadde n'omubuuzo wange khatibu ayogedde kinaga omusajja ayogedde ebigambo kitegeeza abaddewo wali naye tebiyingidde. Owokubiri yo yasobola okubikutuusaako nti omusajja atugambye kino nekino mu bigambo by'omubaka nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akokusatu aga nti abadde wali mu masjidi nga yadde abitegeera olufulumye nebikola ki nebifuluma era nga sobijjukira oluvannyuma w'akaseera. Naye mu bumpimpi twala ekigambo ekigamba nti abaffe oli mu abo Allah tuvunula aya Allah agamba nti lahum qulubu la yafqahuna biha. Allah naga nti walahum a'yunu la yubsiruna biha, nabwe ekyo balina n'amaaso naye tebagalabisa. Kiyise bulungi kyobola Allah mu aya emu endala agamba nti watarahum yanzuruna ilayka wahum la yubsirun. Osobola balaba nga bakutunuulidde naye nga tebakulaba. Kitegeeza ki waliwo enjawulo makkati g'okukanuka n'okutunula, nga olaba nti waliwo enjawulo makkati g'okwasama n'okwayuuya. Tugenda kumaliriza n'eyo aya. Nategeeza nti walahum adhaanu la yasma'una biha, nabwe ekyo balina n'amatu naye tebagawumiriza. Wali Allah tugambye nti lahum a'yunu la yubsiruna biha, balina amaaso naye tebagalabisa, nga wagambye nti watarahum yanzuruna ilayka wahum la yubsirun. N'obalaba nga bakoze eki bakutunira nenga bakulaba. Wanagambye nti walahum adhaanu la yasma'una biha, nabwe ekyo balina n'amatu naye tebagawuliza. Mulimu evvumbe omuntu bamugamba ebigambo byamu nga takoze eki tabitegeera. Allah n'agamba nti ulaika kal an'am, abantu ab'ekikulu ekyo be balinganga ebisolo. Yatonda yakituyise nti gwe atalemedde ofumiitiza n'omutima gwe n'olema okulabisa n'amaaso go n'okuwuliza n'amatu go kukikwatagana n'ekikwatagana n'obuseera. Allah agambye nti olinganga ekisolo, nti okubaako ekisolo kyemmenya nenga nti goliyanga ekisolo gwe buli kisolo kyonna Allah amaze okikufaananyiganya. Allah yakyusa ekigambo ekinaga nti bal hum adallu, bano obubuze bwabwe businga ne ku bisolo. Abamanyi bategeeza litawkid ma aqrab almadhkur, kunyweza kiri ekikulembedde mu mbeera etya nti waliyo n'ebisolo ebisinga omwana Adamu okutegeera ebbanga lyamala nga takozesezza ebyo ebisatu ebimufuula ow'enkizo. Allah ategeeza walaqad qarramna bani adam fil barri wal bahr, twasukkulumya omwana Adamu ku lukalu ne ku nnyanja. Naye mu byo mu bi Allah byatusukkulumya mwe muli omutima, okufumitiza n'emitima gyaffe. Bino biyingasa byenkola, bino byendabye kano kabonero ka Allah, nfunyemu ekyokuyiga. Bino bigambo byambaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byekutteko, bw'olema obikolera kwali ebisolo ebikusinga okulaba. Katulabe ebisolo bibiri olw'obufunda bw'obudde. Allah ategeeza mu Quran afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, abaffe tebatunuulira oba tebafumiintiriza bute bwe twatonda engamiya. Mu byenkizo Allah byawa engamiya bingi, bw'oba yagadde obisanga mu tafsiri aya eyo. Ebimu bibategeeza Allah yawa
eŋŋamiya ekiyitibwa ensonyi. Eŋŋamiya abalunzi baazo tebayina mukisa oba tebaswadde okugezesa kuliyingiza ŋŋamiya ng'eŋŋamiya ensajja yegatta n'enkazi olw'ensonga zisooka kwekweka. Kirese bulungi. Ekyokubiri, kubanga eri mu kisolo ekirina memore, era bategeeza nti eŋŋamiya esobola okukuuma memore oba ekigikoleddwako oba omuntu ebbanga life span eweza emyaka 15. bw'obanga wagikosa mu buto n'obula emyaka 15 n'okomawo esobola okukusamba tteke olw'ekintu kyewakola ye teyeetereka naye kyetwagaddemu nti tesobola kukola ekyo. Naye ffe tuli ku mulembe ng'omuntu sezaala yeebaka ku mwana we, audhu billah. Eŋŋamiya tesobola kwebaka ku mwana waayo nga bwe tasobola kwegatta ku nkazi nga waliwo agiraba. Naye tuli ku mulembe nga byonna tubirabye ku mawulire. Asema kabebase ku baana baabwe, abantu bamala ekyetaago ky'obufumbo mu lujjudde. Tusaba Allah tusonyiwe era tusaasire. Allah wayamaiza n'atugamba nti bal hum adallu. Olufuna obudde tugenda kulaba kisolo kyakubiri. Bano obuze bwabwe businze ne kuki ne ku bisolo. Allah n'agamba nti ulaika humul ghafirun. Abo nno be bagayaavu. Kitegeeza ki? Nti omuteeko gw'obubuze ogusembayo okuba waggulu bwe bugayaavu. Muganda wange gezaako okunoonya emisomo egikwatagana n'obugayaavu butya bwoyinza obujjamu. Ffenna tuba ne timetable ne tumalirira noga nti ngenda kusoma. Katulaba mu covid eno, bw'olaba nga covid katugeze nti tuyinza okuba twakagiberamu ennaku 4 n'ekyenkakasa twekatususukamu. Naye bw'olaba mu covid muno wayingiramu nga tosobola kusoma surat al-Fatiha nga biwali weekwasa nti tolina time ya ku mulimu, naye ng'olemeddwa okutuulaawo downloadinge essuula oba okubire munno oba ogamba oyo gw'oli naye mu nnyumba nti nsomesa surat al-Fatiha, nsomesa esswala, manye tahiyatu bwesomwa. Kakasa nti teri kyekwaso kirala era tebyali biseera nti byotalina wabula gwe kennyini gwe wali omugayaavu. Kitegeeza nti olina okufaayo okulwana okutereeza ensonga eyo. Nzirayo nga nkikujjukiza era nga kyemmaliriza nakyo ogezeeko kirondoola ng'oyo atusinga okumanya n'okutegeera nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam batutegeezezza nti ni'matani maghbuni fihima kathiru minan nas. Ebyengera bibiri abantu babifaafaaganiddwa tebabikozesezza mu butuufu bbikamula wadde obbiganyulwamu. N'atutegeeza nti as-sihha bwe bulamu buno bw'ebiyungo n'emibiri gyaffe wal faragha n'ebiseera bye tulina. سبحانك اللهم بحمدي أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. Omusomo gwaffe tugukomezzaawo. Allah wali bakkiriza tulyongereza ku kikwatagana n'ebidde, naye twongera okubajjukiza kye twakulembeza obategeeza nti tuli mu semina ejja okutambulira eddala ennaku 3 insha Allah, nga tusaba Allah ateekemu ebyo ebitonde ebinaabwayo obudde mu kaseera kano oganyulwemu. Oli mu mwezi gwa Ramadhan ate mw'osomedde eddiini yo ate n'obeera nti osobodde okugikolerako. Tusaba Allah ateekemu ebyo ebitonde. Nyongera okubajjukiza ennaku eziri 3, olusoose lunaku olwaleero, oluddako olw'enkya, oluddako lwe lunaku olwa Mande. Ebiseera bijja kuba biseera bya mirundi emiteeko 2. Omuteeko ogusooka gye emisomo egy'okumakya okuva ku ssaawa nga 3:30 okutuusa ku ssaawa 11. Omulala gujja kubeerayo oluvannyuma lwa tarawiya ate ogwokusatu mu kaseera kaddaaku. Abasomesa bajja kuba banjawulo mu biseera ebyo nga bw'obirabye. Maliriza n'ensonga nga tetunaba kukoola mukadde waffe agenda okuddako okutujjukiza ku ddiini eno, omulanga ogw'okubajjukiza project ne program ey'abaganda baffe abakutuusaako ebigambo bya Allah bano aba Thuraya Islam Media. Project yaabwe yekwatagana n'okwongera okunyweza n'okusomesa eddiini mu ggwanga lyaffe lino, nga naye ey'okuzimba ekiyitibwa studio ekinasobosa okuba nti kisibukamu ekiyitibwa TV station insha Allah. Tusaba Allah enniya yaabwe yagibajjulirize ng'era babakubira omulanga olw'ensonga nti mmwe abalina ettaffaali erijja okujjuliriza obwetaavu olyo bwe bw'okuba nti owaayo ky'osobodde. Njogera ebigambo bino nga sikolima wadde okukangakanga, wabula nga nkakasa nti kibaddewo era okirinako obujulizi nti omu ku ffe eneesobola okubeerera ddala era ejja kubeera eri abamu nga ye Ramadhaani ye esembeyo mu buwangaazi bwe. Olw'okuba nti
kirimu ebyo talina kumanya, nkusaba okinyweze ogifuule nti ogambe nti kene ramadhaani yange esembayo. Bw'okinyweza weeweereyo kyolabyoza okola, kubanga kino kiri mu kye tuyita sadaqatul jaali, saddaaka ekulukuta. Waayo okuyimirizaawo ddaawa gy'okakasa nti bw'onuufa biidhni rahman tivi ejja sigalawo ng'etuusa eddiini ku mijiji eginaddako, naye nga ggwe wali empagi mu kuwaayo ensimbi zo. Nkusaba okwata essimu yo osindike obusobozi Allah bwakusobozesezza ku nnamba y'essimu eno, oteekeko ekyoyagadde. Bw'oba osobodde kyesaddaakire, bw'oba osobodde kisaddaakire ezzadde lyo oba bakadde bo oba mikwano gyo gye wali oyagala nga Allah yagitwala, ogambe nti ayi Allah nsaba omubeere nti otaasa oba ogaziiriza muganda wange mu kaburi olwa saddaaka eno gye mpaddeyo. Kakasa nti kyowaayo kiteeremu ebyo naawe byolakakasa nti owaddeyo oluwa olukusiimisa oba lwosanyukira ng'oluwaddeyo mu kkubo lya Allah. Sente zigenda kuzimba studio, simulanga gwakwonoona oba kukola kintu kikontana n'eddiini yaffe. Studio ejja yimirirawo biidhni rahman ng'ensimbi ezo ziweereza nga bw'olaba nti bwe yasooka okuyimirirawo nga tezinaweerezebwa, naye kyetaagisa kiyitibwa boost ku nsonga eno. Ennamba y'essimu eno 0705 emu 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 mwenda 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 0705 emu emirundi esatu mwenda emirundi esatu 0705 111 999. Nkusaba mu mwezi ogwa Ramadhan kimanyiddwa nti kyonna kye tukola mu kkubo lya Allah, Allah akikubisaamu adhaafan kathira, akikubisaamu emirundi egitamanyiddwa ffe ebitonde. Tusaba Allah ffenna atukubiseemu emirundi egisembayo ku bantu so gituukako. Era tweetya nti ekyo kyowaddeyo nti olaba kitono, bwe bwanga obusobozi bwo kiweeyo, kinaasobola okubeera nti kifuuka ettaffaali abala kwe banaayongereza. Biidhni rahman kijja tusobozesa mu ggwanga lyaffe okufuna TV endala ey'obusiraamu ng'eyongereza ku salaamu, ng'omanye nti n'oba ovudde ewaka abaana bo balekedde omukutu ogutaliko kyaboononefu okujjako okubasomesa n'oba okubategeeza ekisinga okuba ekikulu nga nakyo kwe kusomesebwa kw'eddiini yaffe. Sijja sussa bigambo byangaawo, wabula okubategeeza mukadde waffe omusomesa agenda okuddako nga ye Sheikh Isa Muhammad Kakembo. East African Honey Bread, guno gwe mugaati gwokka munnayuganda gw'osaanye okulya. Guli ku mutindo muwoomu ate nga guliibwa abantu bonna kubanga gukoleddwa mu mubisi gw'enjuki, teguteekeddwamu ttondo lya sukaali lyonna, era nga gwe mugaati gwokka ogukoleddwa mu mubisi gw'enjuki. Agwetaaze gusange mu maduuka ne supermarkets wonna mu ggwanga. African Honey Bread gukolebwa aba East African Organic Honey ku lw'obuwoomi n'emigaso egiteekanika. Lya East African Honey Bread. Ramadan